kyekikola wano e Kampala temuli formula gyenkuwa kakati bwona crackinga code you be able to make it kati waliwo ekintu kye nagenda nenjogera ejjoozi neŋŋamba omuntu nti bw'obanga kitaawo yakuguza poloti yakulekera poloti ng'eri ntinda ng'ogiteeseeko konteyina 4 buli emu bagisasula emitwalo 2 egyo mitwalo 8 obwo bwavu bwe bukuli mu mutwe obwavu bwe bukuli mu mutwe butya bw'oba osobola gidevelopinge ate teweeteekamu malala kugenda mu banka nkubuulira here the house will never support you to win the house always wins mumanye when to take loans and loans are good when it's only 20% of the project oluguli bamusomo gwa lulala tuli gukwatako ng'ennaku z'omwezi 3 kati bw'obanga poloti eyo weeri muntinda honestly tuyitamu muntinda poloti yamu 25 decimals ogenda gagula biliyoni ezi bw'oba oli ku kkubo najja wano n'ekikayanako nempagamba abantu bannayuganda baagala people want to argue because they just want to feel that they know something. What economic sense does it make okubeerawo nga mulina ettaka nga development gye mwetaaga okuteekako erina okubeerayo 1.5 billion nga mwena temulootangako nti mulizifuna emitwalo 8 gye babawaamu gigenda kubanga gigasaaki. It is just common sense. Singa nkwata ekintu ekyo abantu mugezaako okuŋŋamba waliwo nno eyamanyira n'okumanyirawo nti noono abagamba ono real estate dealer ayagala kubaguza ku internet tekuli muntu yali anguzizaako kintu era simwagala nze am giving you knowledge for free. Lwaki otereka ebintu bino bibeeraawo otandika okufunangamu emitwalo 8 otya n'okutya mumanyi nti abantu oli bw'abanga tafunangako ssente n'okuzitya nze hakinyinza okugenda nenzijyamu miliyoni 5 nenzisula mu kasawo kange nenteeka mu motoka neŋŋenda oli n'omusanga nga bamusukumidde akanamba agenza okugyayo miliyoni 5 akukuta bukukusaati yennyini yaseninga red flags out miliyoni 5 ali ati lwaki obwongo bwe bulaba nnene nnyo bulaba buli omu amutunuulidde but the more you stay in there the more you get relaxed the more you are okay with it. Kati kyengezaako okubayigiriza wano kwata the formula gye nateekerawo abantu yali bweti